kyabulabe nnyo nnyo okubeera nti tulowooza nti bwe tunaatereeza omwana omuwala yekka ensi ejja kutereera haram kubanga Allah atugamba mu Qur'an nti ebimu nabagambye ndi muyisi ti Allah buli kimu yakitonda in pairs creatures ate Allah n'atugamba some creatures we know them others we don't know them nenga of supremacy Allah ekitonde kye yatonda kye yatonda n'ekikula ekyenjawulo yatonda omuntu era n'atonda ekikazi n'ekisajja kati okufa ku muwala si kizibu ffe twali ku 1.5 osanga ne Dr. Hanifah teyandigenze naye Makerere n'abalala gye bali eyo osanga nabo Makerere yandibalebye naye batuteerangako 1.5 nakati ekyaliyo that affirmative action tekyali kibi n'akamu era saagala mugambe nti banne Dr. Hanifah ne Twahira abaana abawala temukyabaagala tubaagala naye embalaze nti omwana omuwala adduse sipiidi n'ayisa omulenzi mu ngeri y'okufiirwa ku kyova olaba programs nnyingi zoogera girl child naye ng'olw'okuba Allah yatukola nga tulina omuwala n'omulenzi omwana ono omulenzi twetaaga naye addemu asituke lwaki kati nzaali mbyabavubuka ono omwana omulenzi yatawaanya omwana omuwala bw'otamu empowering if you don't empower this boy child omwana ono omulenzi n'otamukwatako naye n'otamunyweza yasumbuwa omuwala n'amulemesa okusoma tuli bakyala tubeera mu programs ez'enjawulo tubeera mu ziddalasa tubeera abakyala batukubira n'amasimu Dr. Hanifah omwami owange tagula wadde kintu kitono not that talina ssente naye alaba ng'obutali buvunaanyizibwa bwe omwami owange tasobola nakwebaza lwaki eno omusingi okimanyi kati abaana baffe bali awaka naye mulimu bazadde bannaffe bazadde mmwenzirika leero mbagambeko omwana omuwala yafumba emmere n'asiimuula ennyumba n'akola buli kimu ono n'aleeta n'emmere ku dining oba we mugirira bwe mumala okulya ekirenzi kisitukawo busitusi ne kigenda tajja kwoza bintu bw'abyoza abyoza ayomba oba bw'abyoza agamba gina mirimu gy'abawala but let me just do it mbu mirimu gy'abawala kamale gagikola oyo omwana omulenzi gwe tukuza bwe tutyo ng'abeera awaka omwana omulenzi nga bwe babuuza asitula ekidomola atajja kuyita muwala jangu ositula ekidomola nga bwe wabaawo akadomola n'ekidomola omulenzi yadduka n'akwata akadomola ekidomola akirekera omuwala bwe kuba kusiimuula wanene omuwala yasiimuula wanene omulenzi asiimuula watono bwe kuba kugamba bannange saagala kutambula kiro omulenzi bamuleka n'atambula ekiro omuwala ne tumukugira ebyo byonna mbireeta mbalaga nzijanduka puroguramu eno lwaki tugambye nti katwogereko bannange ku mwana omulenzi mbagambye oyo ye mwana omulenzi oyo jjukira ono omwana omulenzi yajja okuva mu bulenzi afuuko akola tubeera mu workplaces ng'abasajja babonyaabonya abakazi omukyala bw'ama mu period n'agamba bannange nina cramps omutwe gunnuma siwulira bulungi ngono omusajja takitegeera nako tubeera eyo nga yo era abaana abalenzi abasajja abo ababeera mu boardrooms nga bo bamanyi abo abawala what are they talking about nga ne mu ofiisi ezo olaba tebafubaako kugamba nti nabana abalenzi bano beetaaga ono omuwala around them ng'ate n'abawala abalimu mu ofiisi basinga abasajja ng'ate abaana bano abawala beetaaga bano abasajja babakumeekume